abakulembeze okuva mu disitulikiti 11 mu bitundu bya Busoga basemye emyuka wa minisita asooka era minisitiri w'ensonga z'amawanga Africa Rebecca Litwala Kadaga addemu okufuga ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ky'NRM omukyala mu ggwanga. Erinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekifo kino Kadaga kivuganyako ne sipiika Anita Mongo ng'okulonda kwakubeera omwezi ogw'omulana akulibiddwa abakulembeze bano abadde omubaka Stephen Kisa nga yasimye ekiwandiiko ekisemba Kadaga ku kifo ekyo bwe babadde mu Civil Service College of Uganda Jinja. Tumusapootinge, tumwikiririze ayemererewo nga second national vice chairperson ow'abakyala ku kabondo ak'Entiiko omubaka gwe tusazeewo. Kisa ategeeza nti bakkiriza okusiba Kadaga kuba empologoma yokka gye balina Busoga ate nga maama wa Busoga nga bingi byakoledde Busoga ebisobozesa okulakulana. Empologoma ey'amaanyi mu Busoga atwetwikiire ebintu bya Busoga ate nga n'omukulembeze abayirewo era aliwo era ajobaawo the right honorable Dr. Rebecca Litwala Kadaga. Ebiweereddwa nga nekwefuuka okusagulira sipiika Amongo bwagiza okulindirwa ku kifo ekyo ayogeddwa mu Giya mu Guleta Masaka. Kaweefuna akulemedwa omubaka w'ebuyamba era ssentebe wa NRM Rakaye Semo nga gy'aviira kisoboka. Nti agasse regioni zonna omusanga nga akyalidde Mengo, sanga nga ali mu Busoga, sanga nga agenze Teso. Yalwana nnyo okulaba nga tufuna oluguudo okuva e Masaka okutuuka e Mitwe. Ensonga ey'okubiri kwe kulwana okulaba nga ebisiyaga biggwa mu ggwanga lino. Ensonga ey'okusatu mukyala muvumu amanyi kyayagala ye muntu yekka asobola okuyimira n'ayogera nti kino kikoleddwa tikituufu kino kituufu. Support Namuju. And support Sentai. Give Doctor your vote. Support him. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.